Emyaka bwe gikuwuubira akawero otandika okubeera ng'okkiriza ebintu ebimu era bw'otyo n'obisiinyaako si mu ngeri ya kuyomba. Era Gen. Museveni naye bw'atyo atandise okubeera ng'akkiriza nti oba oliawo munnange ke akaseera katuuse, ekintu akite wabeewo omuntu amuddira mu bigere. Jjukira nti Gen. Museveni yatutegeeza n'atugamba nti nga bamubuuzizza ku by'okubeera nti nno alitayaringa, yagamba nti yakyaliwo paka Uganda ne Africa bweneetuuka ku mutendera oguli safe, era nga ensi yonna egiraba nti Africa erina weetuuse. Kikiseera munnange wagenda okulowooleza nti kakati kanyenyuke. Kale bw'atyo Gen. Museveni ayogedde ku kubeera nti alitayaringa, ayogedde ku retirement, kwegamba okuwummula, era n'agamba nti ye omuntu gw'ayagala okukwasa entebe oba obuyinza, kwegamba kye yandiyagadde era yandibadde ava mu NRM, naawe ensonga ze era ensonga ezo munnange y'ensonga lwaki tuzze okubeera nga twogera ku byayogeddwa Gen. Museveni mu buufu obwo. Omanyi okuwangaala kulungi naddala ng'oli mulamu nga ebirwadde tebikutawaanya, tebikusumbuwa. Okuwangaala kulungi kubanga muganda wange otuuka okulaba ebinene oba oliawo n'ebintu byewali tasuubira nti nno bisobola okubeera nga bibaawo, n'abantu abamu amalala ne gabaggwa, kugamba abantu ababigezanga amalala n'obuyinza ne batuuka okubeera nga tebakyalina kye batugamba oba tebalina kye boogera. Ebyo byonna olina okubeera ng'oli mulamu. Jjukira, era y'ensonga lwaki ntera okubagamba wano ku Uganda at large nga maze okukizuula nti abantu bangi nnyo babeereyo nga balwadde, ebirwadde pressure n'ebirwadde ebirala byonna, kansa bibaluma naye nga tebalinaawo buddukiro. Agezaagezaako yonna kubanga sente abaazirina ne yeetolola ensi yonna n'amaliriza ng'akomyewo e Kampala. Era ogenda okuddamu okwogera naye ng'akugamba munnange ndi eno pressure yankuba, stroke, biki, amawuggwe, omutima, kansa, bwe bityo, prostate cancer naddala waliwo mukwano gyange bemmanyi wano babatekamu obupiira. Naye era munnange nga bwe kiri nti gakuweebwa munno bwentyo bwe nazuula omusawo ku sayidi eyange, naawe osobola okugezaako byonna yina gy'osobodde. Sikugamba nti ono ye musawo yekka aliyo, naye nze ku lwange yes omusawo gy'ali era nga yasomera ddala qualified doctor n'akola research ku ddagala eryaffe erya wano. Ekyo kyekyenkizo, y'ensonga lwaki mbeera njogera ku musawo ono, kubanga akoledde abantu bangi nnyo ate nga yakuguka yasomera ddala, so nga ate era still ali talented. Nga bw'onoogamba nti ono ali talented, asobola okustandinga obulwadde n'abutegeera era n'aliratinga eddagala lyonna n'amanya nti bw'okola bw'oti bw'otabula kino na kino, kwegamba yasoma oba kye bayita chemistry oba kiki. Omuntu osobola okubeera ng'omuwa ddoozi bw'eti ne bw'eti era mulwadde kino lwa nsonga eno era ajja kukunnyonnyola bulungi nnyo. In fact singa amakuwadde enamba y'essimu ajja kukunnyonnyola bulungi nnyo ekikuluma. Yakuguka mu ndwadde nnyingi nnyo, abantu balina talenti, ekyo kyo kye nakakasa. Kale obutakulwisa gwe jangu wano mu WhatsApp kwa inbox yange just owandike buwandiisi ombuulire nti njagala namba ya musawo Uganda at large, ne bw'oba tombuuzizzaako kubanga already ensi nze gitwala ng'ekyalo ekimu, already olimbuuza ng'owonye. Ewatali yadde n'ekikumi nze nkuteerako buteezi ennamba, tetulina nnyo budde bwakwonoona nga naawe ogezaako. Nga naawe ogezaako muganda wange, ate lwaki tubeera mu nnaku empitirivu? Kiruma nnyo abantu munnange okubeera nga bafa, olina kukubira alaga munnange nalwala, newankubadde ng'okufa munnange kwa buli omu, naye ate era still Mukama Katonda yateekawo abagezigezi eddagala ate ng'era liri mu bintu bitubeera nabyo
kebiri enfuufu osanga nayo ddagala kati abakugu munnange babinoonyerezaako ne bakizuula kakati omu ku bakugu era bali talented ye musawo gwe njogerako munnange General Museveni Kaguta naye ku luno kamuyite President Yoweri Museveni Kaguta kubanga kati ayogedde atandise okubeera ng'ategeera nti mutuufu tagenda kufuuka nkongolo nti atuka okukalambalira ku gundi ku ntebe ng'ali okwo nga Paul Biya owa Cameroon. Naye munnange ye agamba nti omuntu agenda okumudira mu bigere agenda kuva mu kibiina ekya National Resistance Movement. Of course eyo ndowooza ye ate era naye kyeyandiyagadde newankubadde nga kino kiringa kiguumaaza eri bana NRM kwegamba ngeza kukubira ng'abalabulanze Uganda at large nti NRM gye mulaba eyo General Museveni akimanyi tesobola kusigalawo nga bw'ali kubanga yagyonoona dda. Bino byayogerako byengenda okubuulira wammanga byennyini naye kennyini kwe yeesigamye era kwatambuliza NRM ebbanga lyonna. Bengenda okunyonyola wammanga kuba bivudde mu kamwa ke kakati akimanyi bulungi tesobola kubeerawo nga taliiwo era ye NRM. Yensonga lwaki agezako kuleeta okweyubula mugezako okweyubula ogenda mu PLU baaji bamulisaako dda PLU kubanga ye kyayita okubeera nti nayagala muna NRM yabeera amudira mu bigere ategeeza mutabani we kuba mutabani we yabagamba nti NRM ne piraawo bye bimu era muddeeyo mu campaigning abasuubira okuba nti mugenda kujja mu parliament nga mugidde ku kadi ya PLU tekijja kusoboka kubanga ndowooza bakizuula kiyinza okuleetawo ate obuzibu obw'amaanyi mayisobola okukola ekintu okulumya gundi ate ne kibaviirako obuzibu ne kireeta okwawukanaawo makkati awo gwe NRM oba ogitemeddemu ddala butereevu oba ogitemeddemu ddala kati era kuba transition stage era bwetuuka bwe batyo bagenda okubanga babategeka kati saa bino bali mu kubategeka baba mulisaako dda abamu ne muwakana nedda naye NRM ekyo kyo nze nkibagambye mukitegeere bwe mutyo. Kakati General Museveni betumanyi obulungi bw'atyo yabadde ayogera ku retirement ye lwasuubira okubeera nti no munnange alikulira naye tatubulidde ddi naye yagambye NRM yanjawulo nnyo ku bibiina ebirala era ye n'agamba nti ensonga yaabwe enkulu nga NRM tebatunuulidde ssente kwegamba kuyingira mu byanfuna bya ggwanga bya bugagga bya ggwanga banyagulule nti bossi gwali omulamwa gwabwe era tebakikolangako ekyo. So bano betulaba ba Bobi Wine baani bonna abo bonna bemulaba abo bonna abali mu opposition bonna batunuulidde ekintu kimu kujja mu buyinza kunyagulula ggwanga lino ate NRM nga tekikolangako ekyo. Naye Katonda oba Katonda waliwo ebiseera byabeera nga naye kwegamba agamba siina nnyo kuba abantu bangi nnyo boogera mu nsi ono ayogera kino oli ayogera kino ayogera kiri ndowooza abitunulamu luvannyuma nnyo ndowooza ng'oli ayogedde ebiri siriyasi bamalayika ne bamutwalira nti waliwo ayogedde kino naye kati ebintu ebimu oba oli awo tabiwulira nga bamalayika tebabitaddeeko nnyo ssira kuteekako kasita nti kino mukama waffe Katonda alina okukiwulira katukimutwalira akiwulire kubanga ti statement efaanaganako bwetyo muganda wange ate tunaakolaki kakati munnange General Museveni kwegamba nga ku guno omulundi atanze okubeera nga akkiriza fact of life gye bayita change nti erina okubaawo era naye kenyinyini nga bwe yeetunuulira bw'ati mu ndabirwamu bw'ati alaba omubiri tegukyakutte bulungi ku ennyama tekyali faamu manyi nyina nentunuulira bufaananyi bwange nga ndi mu primary oba ngenda nendaba Shurayimu abantu baga nti yanfaanana nnyo Shurayimu
ne Hashim naye basinga kwogera ku Shuraim. Kakati ne Shuraim naye akimanyi kubanga tuba tutambula mu kone mugambo wa abantu bagamba nti ndo tufaanagana nnyo kituufu nti nawe okimanyi. Kakati bwe ntunuulira Shuraim nga ndaba feesi ye bwefaanana neyange bwefaanana kitegeeza nti ndaba ate ono ye muto olaba nti feesi ntono esikini olaba nto nnyo naye sikini ye oba feesi ye ate tekyafaanana nga bwe yali kuba kati yakaweza emyaka 13 Shuraim tefaanana nga bwe yali ng'alina emyaka yadde n'omusanvu oba yadde 5 yadde ng'akyali bbebi. Kitegeeza naye kennyini nnyini ekyo akimanyi mu mutima gwe nti agenda akula. Okiraba agenda akula. Kakati Gen. Museveni nsuubira okuba ng'ekyakiraba bulungi nnyo oluufa nebeye ku byanga ali ne Muhoozi asitamye bw'atyo ng'ali ne Janet nga bali ne famire yaabwe ofaananyi mwenna mumulaba ku mutimbagano era ndowooza naye kennyini akiraba okuleka mpozi bwe baagendera mu lutalo yaviira mu lutalo nti yali akanduse ng'omanyi naawe embeera y'olutalo naye ate bwe yatulamu mu ntebe bw'ati katono nnyo mwana wange ng'akasente ebyokulya weebiri n'ayimbulukuka mujjukira bulungi nnyo Gen. Museveni n'akejja kadi katono bwe kati munnange ng'odda tugamba nti ye ali akaloosi manaki naye n'emirembe gigeeza. Kakati Gen. Museveni agamba nti abakulembeze nti bajja kuyita mu NRM okusobola okubeera nga bakulembera Uganda bw'aba avuddewo. Era yagamba nti ebibiina ebirala alabira ddala nga tebirinaawo kubanga bino bibadde bijja bikoppa NRM tebirinaawo sitayiro yaabyo nga bw'onoogamba nti bino birina sitayiro yaabyo gye biriise era ng'osobola okugyegomba nti nesobola otwala eggwanga mu maaso tibibadde bijja nga bikoppa NRM. Era n'agamba nti bo nga baba NRM nti ensonga yakubeera nga munnange abantu babajja wabweru w'ebyenfuna babayingize mu byenfuna babajja wabweru w'ebyenfuna babayingize mu byenfuna kwegamba bannayuganda nammwe mujje ku national cake kyategeeza munnange emyaka jjukira giri 40 kitegeeza nti omanyi waliwo omuntu omwe yaŋŋamba nti in fact kojja wange ye yaŋŋamba adda ku maama wange ndi warana mubiru emannyaki eddira mmamba yaŋŋamba nti society yekubuulira kyoli so si ggwe kubuulira society kyoli. Society bw'esalawo nti oli mubbi nyera bakuyita mubbi kitegeeza nti genda n'ekyo kati noonya bunoonya ngeri gye weerongosaamu okuba nti ekyo kyekitibwa bakulabira. Togezaako nnyo ggwe kubuulira society nti nze ndi bwe nti nze ndi mugagga. In fact abantu abatera okwenyumyako ennyo oba nga boogera nnyo ku ssente nga balaga nti balina ssente tebatera kuba na ssente babeera bafere babeera balima babeera beewaana bwewaanyi ate abantu abatayogera ku ssente ebiseera ebisinga obungi baba ne ssente oba ekyo mubadde mukimanyi. Kakati society yekubuulira kikyoli ekyo nakijja kukojja abange yakiŋŋamba yakiŋŋamba nti society yekola ki yekubuulira kikyoli wabula gwe tobuulira society kyoli. Munnange kakati Gen. Museveni atunnyonnyola atugamba nti bo kye babadde bakolerera ebbanga lino kaweefube gwe babaddeko ebbanga lyonna oba oliawo yensonga lwaki n'abantu nga bwagamba bye bamukaka nti weesimbeewo okomawo olwokuba nti ndowooza abayambe ennyo okuva obweru w'ebyenfuna n'abayingiza mu byenfuna by'eggwanga wamukitegedde kwegamba yagamba nti for us our issue is to get our people who
are outside money economy to get into the economy. Simanyi oba nkivunudde bulungi nnyo okujja abantu wabweru w'ebyenfuna abayingize. Kaakati ebyo nga bikyali awo kwegamba byonna bitambulira wamu. Mwayi nakuga nti bino ebintu abasajja bano babipulaninga. Kati General Muhoozi Kayinde Lugaba ono ye Chief of Defence Forces tumumanyi bulungi nnyo nga yalindiridde okubeera ng'asikira entebe ya kitaawe obwakabaka bwa kitaawe bw'atyo n'asinya naye ku ky'okuritayaringa naye n'akyogerako nti agenda kuritayaringa ddi okuva mu magye. 8 years from now, mu myaka 8 mu maaso olwasuubira okuba nga takyali muki aritayarinze retired general. Kiba kitegeeza nti awo wasuubirira okuba nti kakati awo lwo yeesimbawo 8 years newankubadde nga nze nsuubira okuba nga si 8 years mpozi nga era balina kye babalirawo makkati awo balina alawensi gye bateekawo. Naye ensonda munnange ez'enjawulo zimaze okubeera nga zikakasa nti General Muhoozi eyalina okubeera nga yeesimbawo mu kalulu ka 2026 ku bwa pulezidenti yakakasa era n'atutegeeza yekennyini tagenda kubeera ku ballot paper. Era bw'atyo yasobola okubeera nga akuba omulanga eri abawagizi be baddeyo eri General Museveni era bamuwagira 2026 era ye n'akakasa nti akkiririza mu busobozi bwa kitaawe General Museveni Kaguta era ye ne bamuwa soft landing ne bamuwa obuyinza amagye n'ebirala n'amagye kitegeeza nti kati eggwanga gwalirina mu ngalo. Basajja be nga balamu nabo ne bakola ki nabo ne babawa kya mubeeraawo musirikiraawo. Naye kwegamba bino General Museveni byayogera kwegamba byewuunyisa kubanga kyengenda okwesibako kwekubeera nti nno ayagala bannayuganda abajje nti ebbanga lonna libadde batukalakata babadde bagezaako nnyo okulaba nti bajja bannayuganda wabweru wa economy w'ebyenfuna babayingize mu economy. Naye munnange abasomesa ba primary n'aba secondary aba arts nabo munnange oba oli awo baali yagadde okubeera nga bayingira mu money economy. Naye emiranga giri eyo bagamba nti abasomesa sciences nti batuula bokka n'aba arts batuula bokka kubanga abafuti batuula n'abagagga. Kale General Museveni nga bino byayogedde byonna byongera okubeera nga bikakasa nti munnange omuntu omu ayina okuvaawo n'alekera abalala so si kubeera ng'era still ayagala ababeereko ne bw'aba afudde kuba kati kino kyagezaako kubeera nga atutegeeza nti ye ne bw'aba katugeze awummudde obanga Katonda amujjuludde ayagala asigale ng'era yakyakulembera eggwanga liba yakyalifuga si nakulikulembera kulifuga nti sisitimu ye ng'esigalawo nga bugingo bwe yatugamba nti Musevenizimu nti Museveni asobola okuvaawo n'agenda naye Musevenizimu tagenda kuvaawo. Kitegeeza baakyogerako dda era bwe busika bwe bategekera Muhoozi. Kakati munnange kwegamba nga bwe nkugambye nti ekyo aba amaze okubeera ng'akitegeera nti mutuufu already ali mu future ye ate future kwegamba ali mu half esembayo mu koota esembayo. Kitegeeza nti awo takyalinawo yadde era kikakasa nti yali tasobola kufuga Uganda myaka 2 nedda era akaseera katuuka n'akola ki n'agenda. Naye agenza atya bannayuganda bagenda kuba bamulabira mu kifaananyi ki ye nga General Museveni bamulabira mu kifaananyi ki kubanga omulembe guno abantu bagwogerako ebintu bino wammanga. Omulembe guno gwe gukyasinza okutta bannayuganda ng'oggyeko abafa mu lutalo naye abantu bafudde abantu battiddwa butwa biki bingi nnyo
bituusiddwa ku bantu nsuubira ne mu ggulu era bwe bagenda otukiikirira mu nsonga y'okutta katusobere Katonda tagenda kubeera nga abanyiigira kuba General Museveni yatugamba nti bagenda mu ggulu naye ekituufu kiri nti abantu battiddwa bangi nnyo ku mulembe guno ogwa General Museveni. Kale munnange General Museveni ne bw'ataayogera ku kuritayaringa naye nga bwe nkutegeezeza nti change yo erina okumulitayaringa. Change erina munnange okubaawo era buli kintu kyonna ekitandika kiba n'enkomerero oba ne Katonda ayogera ku nkomerero y'ensi yatulaga engeri gye yagitandikawo na butya bwegenda okusaanawo ku nkomerero Mukama Katonda. Ndowooza era gyagenda omubuuliza eyo nti Bannayuganda wabali kutokakasa wabaleka mu middle income nga bwe wabasuubiza bwe wabagamba nti bwe kiri tewalimba Katonda yagamba ebyo bigaana byonna ebyo toddanga tolimbanga tokolanga ki bye wabasuubiza wabibawa oba wali weeyagaliza wekka n'abantu bo. Sente z'omuwi w'omusolo kugaggawalidde oba nedda abantu bwe bagagaggawalidde ku ki kuba bajja tebalina kye balina. Enguzi ogiwagidde oba nedda. Ebyo byonna bye biri eyo mu ggulu nsuubira okuba nti Mukama Katonda byagenda okubeera ng'amubuuza nga atuuseeyo amugamba nti nze nzize mu ggulu siri bwonoonyi kubanga abantu abamu bagamba nti Mukama Katonda ng'obuyinza buva eri Katonda. Obuyinza buva eri Katonda. In fact abantu abamu bwe basinga okugamba obuyinza buva eri Katonda. Kituufu obuyinza buva eri Katonda naye Katonda bw'abukuwa aba akusuubiramu ki? Ekyo kiri awo kubanga gw'okugamba nti nno oyagala omuntu addawo nga gw'ovuddewo ava mu NRM teriiko bibuuzo kubanga Bannayuganda bakirabanga omuntu oyo gw'omusuubira okubeera nti nno yagenda okwongera okubeera ng'akuuma ababbi kubanga omulembe gwe gumanyikiddwa nti ababbi bakuumiddwa nnyo obawadde nnyo shelter obabugiriza nnyo n'oyo agenda okujja kitegeeza nti naye agenda kuba akuuma munyago mbu aprotectinga bintu byammwe bya bugagga byammwe bibeerewo paka so nga ate ffe tusuubira okuba nti nno kwe bw'ovaawo waliwo ebintu ebyabbibwa kati ng'ettaka nga balikozeeko ebyapa eby'ebicupuli naye olw'okuba nti nno abaabikola banene nnyo ne bagula abantu be batyo ne babagoba ku ttaka nga balina ekyapa eky'ekicupuli kati ebyo byonna tusuubira okuba nti Mukama Katonda naffe awo wagenda okubeera ng'atujjuukirira tusobole okuzza ebyo mu layini bwe tusuubira. Oba NRM bw'anajja ajja kuba muteeketeeke nga agenda kuuma omunyago ogwo gwonna kye tutayagala kubanga nze nyinza okugamba nti obadde mutuufu okugamba nti nno nti waliwo abantu bo abaagala obwagazi okujja mu ssente okugamba mu byobugagga by'eggwanga banyagulule bajje mu ntebe banyagulule kituufu era gwe gubadde omulimu gwammwe gw'abana NRM kasamwagwa mu bintu ne mutandika okwegabanya ne mulya obubbi ne busukka enguzi n'etambula kuba mwajja muli baavu nnyo kubanga twakoowa enjogera eyatulina amagye ne Muhoozi kennyini n'avaayo gy'ekya gy'aduulira Bannayuganda nti amwe ba civilians temuligenda munnaye kulaba ku buyinza ffe bamukwata mmundu twabawamba kyaggwa so nga ate munnange obuyinza bulina kubeera eri bantu so si kufugibwa ku mudumu gwa mmundu mu ngeri y'obwannakyemalira nga mwerembeka mu demokurasiya so nga ate bwe mudda eri oli mutandika okwagala okuutiza constitution ne mujjamu ekomo ku bisanja ekomo ku myaka omuntu gy'alina okukomako okubeera nga afuga eggwanga lino bakulembera eggwanga lino ne mubijjamu byonna ng'omuntu yeebuuza nti ekigendererwa ki bwe kiba nti si mululu kwagala kubeera nti nno munnange musigala omukyanyunyunta eggwanga lino. Kale olwo Bannayuganda ne balabika nga babuufu era nga bakitegedde bulungi nnyo nti ebyo byonna by'oyogera nti oyagala bateeka mu money economy muganda wange olimba tekibangawo kubanga newankubadde nti puroguramu zibaddewo zino
parish development model naye si yeesooseewo walingawo bonna bagaggawale emyuga gibaddewo wabaddewo n'ezinaadi zizonna zibaddewo naye teziriimu bibala biri awo byoyinza kugamba nti owange zino zaatuuse ano bannayuganda naadi zo yabeererawo nga n'abantu be bagamba nti naadi ze yebatumbudde abamu baatandika okugiswaza nga bagamba balimba kakati okubeera nti nno olimba abantu emisana ttuku nti nno oyagala bateeka mu mana ekonomi emyaka gigino 40 ate oyagala kweyongerako emirala nti ekikolemu mu myaka 40 ogenda kikolera mu myaka emeka mu myaka 5 oba 10 tekisobokera ddala tosobola kubeera nga ate abantu obajja mu bwavu ate ino nga bwobakakanyeko bwebanyagulula tekisoboka abantu bonyagulula kitegeeza obaavuwaza ate obagaggawaze ku sayidi endala tekisoboka niwankubadde nga bwe nkutegeezezza nti waliwo abantu abamu nti ebyo byonna bamaliriza bakugambye nti teri bukulembeze butava eri Katonda teri bukulu butava eri Katonda yes naye era buli muntu Katonda agenda mumulamula okusinziira ku buvunaanyizibwa bwe yamuwa bw'aba yakuwa ezzadde olifaako yakuwa omukyalo omufaako yakuwa ab'eŋŋanda zo obafaako maama wo omufaako yakuwa essomero n'oliteekawo essomero bw'oliteekawo abayizi ne batandika okubeera nga bajja abayizi abo bafaako oba bokkakkanako bw'ofunyisa embuto olw'okuba oli dayirekita owakabi yakuwa kyaki naye wafuuka Sseggwanga mu kyaki yo pasita Sseggwanga baka abasajja bonna mu kyaki yo bafunyisiza embuto wasoma oli mumanyi oli sheikh naye ate gugenda kubeera bubi nnyo kuba omanyi buli kimu oli mumanyi kitegeeza nti tewali kwewolereza buli kimu kyokola kyonna buli kimu kyokola kigenda kuba kikubalirwako 10 ku 10 kubanga gwate omanyi gwate oli bubi nnyo kuba omanyi okitegeera kakati enjogera ey'obukulu buteri bukulu butava eri Katonda yes era ne Katonda still era ajja kukubuuza bwe nakuwa obukulu wabukozesa ki kwewerera bannayuganda kubamalawo lwaki omuntu yali badde attibwa lwakuba awagira gundi lwaki gw'oli mugagga nnyo ebyobugagga olina bingi nnyo byotagenda kukuziika nabyo lwaki olina bingi nga tebagenda kukuziika nabyo ate bannayuganda waliwo abaava ennyo lwaki abaana basomera wansi wa miti enkuba bw'etonnya olwo bakola batya lwaki eggwanga lifaanana bwe lityo lwaki bannansi tebasobola kulima ne bagaggawala ate ng'ettaka lyabwe eggimu lwaki ensi ogisanze erina ettaka kati buli munnayuganda yenna alowooza kutunda ebyo byonna kitegeeza nti sisitimu yo wagikwasaganya bubi nekiviirako ensi okubeera nga eyulikayulika ate ensi yali obumu era yali erina entandiko ey'amaanyi ennyo kubanga obugagga bwali bwe buli ebyo byonna Mukama Katonda kitegeeza bwe buvunaanyizibwa bwo bwe bukulembeze Katonda bwe yakuwa oba obukulu obukozesezza otya kubanga Mukama Katonda asaanyizaawo ebibuga Falaawo mumumanyi bulungi nnyo ebyamutuukako olw'emputtu mubimanyi kakati ebyo byonna muganda wange tubimanyi ne Mukama Katonda abimanyi teri bukulu butava eri Katonda kituufu nnyo era tekitegeeza nti buli mukulu oba buli mukulembeze abeera mulungi nti kakati olwo Mukama Katonda yamuwa atulugunye ate abbe mbwatukeewa Katonda amugambe nti ndaba gwe wampa obukulu wampa bwaki